rester au téléphone, tout le monde s'y fait. Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera ng'embeera eyongedde okubanga etabuka abeekalakaasi balemedde ku streets ez'ekibuga ekikulu mu ggwanga eryo nga bwe ngenda okugamba era ng'omukulembeze akulembera eggwanga eryo bwetwogerera ebibye si birungi bwetwogerera essaawa yonna wandi mulaba ng'agenda kudduka kubanga n'amagye galabiddwako mu katambi ke ngenda okukulaga nga nago gatandise okubanga geegatta ku beekalakaasi nakugambye amawulire gano nga kuwa n'ekigendererwa oba oliawo bisigalemu oba obiveemu wetwogerera nga mu ggwanga erimanyiddwa nga Madagascar eriri eri wansi ku kizinga eriringa ekizinga kye bayita Madagascar ku semayanja oba ku liyanja erimanyiddwa nga Indian Ocean wetwogerera ng'okwekalakaasa kweyongedde era mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga eryo amanyiddwa nga Andre Rajoelina wetwogerera nga ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuba nti n'amagye gaalabiddwako nga gatandise okwegatta ku beekalakaasi tebakyakuba bantu miggo nga bwe kibadde kifaanana jjukira gye buvuddeko amawulire gano nzize nga kuwa namungi w'omuntu yeeyiwa ku nguudo amasasi ne tiya gas ne bivaayo ne bitandika okukozesebwa nga bw'olaba mu mawanga amalala ne mu ggwanga erya Madagascar we libadde okwekalakaasa kuno kubadde si kwa bakungu ngenda kuwa olutambi nga bwe nakunnyonnyola mu maaso awo nga mmaze wano okwekalakaasa kulimu bavubuka abeeyita ba Gen Z oba Generation Z nzize nga nkuwa okwekalakaasa kuno era nzize nga nkutegeeza ekiri mu ggwanga erya Madagascar obirabireko oba obiddukemu njagala ompulirize mu ggwanga erya Madagascar wetwogerera ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Antananarivo wetwogerera nga kibuutikiddwa mu bifo ebibangirize ebikuŋŋaaniramu abantu ebimanyiddwa nga oba kyoyinza okuyita City Square ya wano kyenyinza okukozesa ng'ekyokulabirako amawulire gaafulumye dda nti namungi w'omuntu ng'agenda maaso n'okwekalakaasa omukulembeze yawaliriziddwa okusaba bannange mujje tuteese tugende maaso n'okulaba butya bwensigala mu buyinza namwe bwe mulekerawo okwekalakaasa eggwanga lyaffe ne tulitwala mu maaso abavubuka ne bamugamba ffe tetuwagala kumanya nsonga yonna era oluvannyuma lw'okuba nti olutalo lwagaanye era omukulembeze w'eggwanga yalemereddwa njagala okutegeeza yagonze n'ayita kye bayita dialogue ayagala bateese ne bannansi mu ggwanga erya Madagascar wabula bagambye tetuwagala kumanya nga bangi abakunukkiriza mu mitwalo 25 bayise ku nguudo ne mu bibangirize mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Antananarivo nga bagamba tetuwagala kumanya omukulembeze w'eggwanga bye mutukoze bimala tetukyayagala na kuteesa jjukira nakuwa amawulire gano gye buvuddeko nga baagala kabineeti agikendeeze omukulu n'agaana okukendeeza kabineeti abavubuka ne bayiika ku nguudo ekirala ekyaddirira yali gavumenti kugezaako okublockinga social media banono ne bamugamba nti kati kasita okutte ku social media ate awo ogenda kutuwulira emikutu egimu ne giggyibwako bannansi ne bagamba kati awo ojja kutulaba ne beeyiwa ku nguudo nga bali eyo mu 10 ekyaleetera gavumenti okupondooka bwetyo n'egenda maaso omukulembeze n'ayiwa kabineeti yonna baminisita be yali yalonda abali mu 28 bonna n'abayiwa wabula abavubuka ne bagamba nti kaakati ke tutegedde nti tusobola n'okkaayana n'oba ng'osobola okubaako by'okola bye twagala ekyamazima we tunaatuula ne tuteesa naawe oyinza obutatuwuliriza oyinza okutuuka mu maaso eyo n'otulyamu olukwe ne bagamba tetugenda kuva ku street amasasi kamugatukube tiyagasi kamumukozese byonna kamubijjeyo tetugenda kukkiriza paka wenjogerera mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero wabadde amawulire gabadde gaakafuluma okusinziira ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi okwetola ensi yonna omukulu omukutu nga Al Jazeera n'emikutu emirala wulira ekiguddewo amagye poliisi n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe abamu ku baduumizi nga bwe balabye mu kafaananyi awo bavuddeyo ne bawanika ebyokulwanyisa byabwe ne bagamba ekyamazima bano abantu betukuba bano bannaffe abantu betukuba bano bannansi bannaffe abantu betukuba bye balwanirira naffe nga bannamagye bye tugenda maaso n'okuba nga twetaaga kitegeeza bwe tusigala nga tukuba abantu bano tuba tuliko ekikyamu ku mutwe amagye bwe twogerera gamaze dda okuba nga gasala eddiiro geegasse ku beekalakaasi era nga boolaba ekiwandiiko ekyo ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa Al Jazeera nabo baafulumizza dda eggulire ne bagamba nti Madagascar soldiers join anti-government protesters assembled in capital nti amagye ag'eggwanga erya Madagascar omukulu amanyiddwa nga Andre Rajoelina wetwogerera nga ebibye si birungi kubanga amagye agabadde gamukuuma wenjogerera nga geegasse dda ku nnamungi w'omuntu bakyagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa bakyagenda maaso n'okubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe era nkugambye essaawa yonna wadiraba omukulembeze ng'akuyitako ng'adduka emisinde oluvannyuma lw'abavubuka okwekalakaasa kuno tekulimu bakungu tekulimu bakulembeze tekulimu baminisita na baki wabula bavubuka abali mu myaka emito be bayita ba Gen Z era nga kigambibwa nti bano example bagijja ku bavubuka b'e Kenya example endala ne bagijja ku bavubuka b'e Nepal
nga bagoba omukulembeze waabwe yali abafugidde ebbanga ate nga bafugisa omukono ogw'ekyuma. Kakati na bano nabo mu ggwanga erya Madagascar bagamba tetugenda kuva ku nguudo paka ng'omukulembeze avuddewo, kyokka ng'ate okwekalakaasa kwatandika bagamba nti twagala nnongoosereza mu gavumenti ssente y'omuwi w'omusolo ekendeera esaasaanyizibwa. Ne bagamba nti kakati oba mubikutteko tetulina garanti nti bigenda kusigala bwe bityo. Kakati kye twagala ye gavumenti okubeera ng'ekyuka. Yes, kakati yembera yonna gy'olaba eri mu ggwanga erya Madagascar nkugambye omukulembeze we twogerera essaawa yonna wandiwulira nga adduse oluvannyuma lwa nnamungi w'omuntu okulemerako era nga ne we twogerera bali ku nguudo ez'ebibuga eby'enjawulo naddala ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Antananarivo nga bano bagamba tetugenda kubeera nga tuleka eggwanga lino okubeera nga lituwonoonekako. Eggwanga erya Madagascar kigambibwa nti abavubuka be bamu ku basinga obungi mu population y'eggwanga eryo nga bw'olaba mu ggwanga erya Uganda. Kakati abavubuka bano bebakoze kyebayita initiatinze okwekalakaasa kuno era abamu ku bakulembeze naddala abali ku ludda oluvuganya kigambibwa nti kakati ate be bagenda beegatta ku bavubuka bano mu bufunze abakulembeze. Doze example gye nyinza okuwa nti mu Uganda tuyina ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya si be baaduumidde abavubuka bano okwekalakaasa wabula kigambibwa nti abavubuka bo baakedde bukeezi ku makya ne balaba nga abasajja ekyamazima tebayina ngeri ndala yonna gye bagenda kubawuliriza bo ne basalawo kimu nti leka tulage obutali bumativu bwaffe mu mbeera yaffe. Kigambibwa nti mu ggwanga lino erya Madagascar abantu babadde batiitiizi nga tebasobola yadde n'okunyega nga singa gavumenti erina kyekoze wabula abavubuka omutima gye baagujje ensi yonna yeewuunyizza tewali yategedde wa gye bajja mutima guno okulaba nga bayiika ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo naddala ekibuga ekimanyiddwa nga Antananarivo nga kyekibuga ekikulu kyekibuga ekinene ekirimu ne gavumenti ne organs ez'enjawulo naddala ezo ezikulembera oba ezitwala obuyinza mu ggwanga erya Madagascar. Kakati nga sinaba kubanga nkugambye ogenda kutya gwali mu ggwanga erya Uganda nga naawe kino okyetaaga nkuleetera eggulire lino oyirabireko oba obiddukemu. Kati njagala kukulaga ekifaananyi ekituufu ekiri mu ggwanga erya Madagascar n'okwekalakaasa kuno kwavudde kuki kwava kuki era kiki ekigenda maaso ne wetwogerera wenkoledde akatambi kano naye nga jjukira mu kiro ekikesiza olunaku olwaleero ngenda kukulaga akatambi. Amagye gavuddeyo ne galangirira nti geegasse ku bantu ba bulijjo era bakkiriza n'abantu kati abeekalakaasa nti ensonga ze bawa nabo bennyini ze balina wabula nga sinagenda eyo njagala okkiriza nziggyewo akalango kano kamu kokka tusobole okutambula nga tewali kitwataaganya. Wuliriza akalango ate nzigye nkusunsulire ogenda kutya ekiri mu ggwanga erya Madagascar ekizze kibeera mu mawanga agamu olabe oba naawe wampuliriza gy'owangaalira kisobola okuba nga kibaayo. Kanzigyewo akalango kano tubeere nga ate tweyongerayo. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze mbeerawo okubeera nga nkuweereza. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati wuliriza obunkenke buno obuli mu ggwanga erya Madagascar butuusizza Prime Minister amanyiddwa nga Andry Rajoelina okukkakkana ku maviivi ge n'atandika okwegayirira nga yeegayirira abavubuka abato wanondooza be bayita abazzukulu kubanga bali mu kwekalakaasa kuno bali mu myaka 25 n'okukka wansi. Bagamba tebagenda kukkiriza kubanyigira mu ttooke tebakyayagala nakuteesa kati na mukulembeze jjukira gye buvuddeko nkugambye yavaayo n'aleeta ekiteeso nti bannange mujje tutuule mujje tuteese olwo okwekalakaasa kumaze okubanga kunyenyiitira. Kakati egimu ku mikutu gy'amawulire gikyasinze okubeera egy'amaanyi okwetolola ensi yonna omuli omukutu gwa Reuters
kasita gitandika okukuba emitwe ne gitandika okufulumya information eva mu ggwanga eryo naddala ku nsonga z'okwekalakaasa embeera ebeeyongedde ogenda maaso n'okubanga etabuka era nga bino bye bimu ku ebyo ebitera okugisaako social media singa abantu baba batabuse mu mbeera eyo nkugambe ngenda kulaga akatambi ogenda kutya kati nga sinnakusomera kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire gwa Reuters njagala nsooke nkulage akatambi ng'abaamagye balina bye balangirira era nga mu bye balangirira mwe mwabadde ekyefaanaanyiriza puliriza bulungi ekyefaanaanyiza kye tuyita coup d'etat amagye okweddiza obuyinza tekinnaba kubeera confirmed tegannaba kubanga gawambira ddala wabula galabiddwako nga geegatta ku bantu ba bulijjo era nga bagamba nti abantu bano bye balwanira naffe bye tulwanira kakati nga tetunnaba kubanga ate nkusomera ekiwandiiko sooka olaba akatambi kano olulimi oyinza obutalutegeera naye ngenda kujja mbikugambe ogenda kutya wuliriza Fanabarani rivahoaka malagasy tsy vaky vola ny voalohateny dia mampiseho fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana namoy ny akaiky azy noho izao zava-misy izao mankahery ihany koa ireo zay simba fananana noho ny atraketraky ny tsy mataotody potika ny firenena mikorotana ny fiainana akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao satria tsy misy fitadiavana mandeha amin'ny laony noho ny tsy fisian'ny rano jiro zay zo fototra tokony hananany vahoaka ny fidiram-bola tsy zarizary satria zara raha mahita asa tanora malagasy ny kolokolo sy ny fanodinana ny are-pirenena nefa mitombo ary miseho amin'ny fomba isan-karazana ary herinandro teo zay dia maro ny gasy maty voatifitra ao ny naratra ao ny very sy potika fananana noho ny fandrobana nataon'ireo tsy mataotody eo fivoan'izany rehetra yes kakati abo boolaba be bamu ku baduumizi b'amagye mu ggwanga erya Madagascar era kigambibwa mu information eyo gye babadde bawa babadde bagezaako okutegeeza akulembera eggwanga eryo nti essaawa yonna ekiddako jja kukitya beegasse ku bantu ba bulijjo abagenda maaso n'okwekalakasa kubanga jjukira nkugambye abantu bazzenga banyegerezebwa mu ggwanga lino era nga kigambibwa nti eggwanga lino libadde lijjuddemu abavubuka nga batiitiizi era abamu nga babeera mu tebinkuwatako n'ebirala ebifaanana bwe biti okutuusa embeera we yatabuse nga tebakyalina kyakuzzaako ne bagamba nti kino kisusse kakati okusinziira ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi okwetoolola ensi yonna bagenze maaso n'okuripootinga waabadde bano ab'amagye boolaba baabadde bagezaako okukola kye bayita kudita okuwamba obuyinza newankubadde ng'omukulembeze nga w'obamanyi yavuddeyo n'okutiisatiisa era wuliriza mu kiwandiiko oli ku mukutu gwa Red Zone TV atana subscribing akikole video giwe ekigalo kubanga gyokoma okulayikinga video oba ogiyambyeko okubeera nga etambula neetuuka wala oba oli awo na buli muntu yenna agoberera atanaba kubanga agiraba n'aba nga asobola okubanga ate emutuukako kakati wuliriza nga bagamba nti Madagascar leader warns of coup attempt after soldiers refuse orders to shoot protesters wuliriza gavumenti oba ebiragiro by'oku ntikko byatuuse okuvaayo ng'abasajja baduumira nga bagamba abeekalakasi mukube ku nnyama mpuliriza bulungi amagye mu ggwanga erya Madagascar baatuuse okufuna ebiragiro eby'oku ntikko ng'ebiragiro bibagamba nti abo abeekalakasa mukube ku nnyama abamu ku baamagye batandise okutya ne bagamba ekyamazima tetulina nsonga lwaki tukuba bannaffe era ne bavaayo ne bagamba nti kati we kiba bwe kityo leka twegatte ku bantu bano kubanga ekyamazima ensonga ze beekalakasa ze bawa bye bimu ku bintu naffe ebitunyigiriza nga bannamagye tetusobola kutuula wansi tutandike kuwuliriza biragiro ebyokugamba nti shoot to kill bano abeekalakasi tebalina musango gwe bamenye tebalina tteeka lye bamenye tebalina musango gwe baziza so kakati n'olwekyo amagye ne gagamba tetugenda kugalula mundu zaffe tetugenda kukokinga mundu zaffe tutandike okukuba bannaffe mu butambi obumu bw'ogenda okulaba era bwenzize nkulaga ne mu katambi ke ngenda okulaga nakunnyonnyola nga amagye gano gatandise okuba nga gajeema mpola mpola slowly batandika okubanga batandika okujeema babagamba mukube ku nnyama ne bagala tetukuba baganda baffe ne batandika okwegatta ku bantu era obutambi ne butandika okulabika ng'abantu batandise n'okucelebratinga ekikolwa ekyo ekyamagye gano okubeera nga yegatta ku beekalakaasi ekintu ekyateeka obunkenke
mu bakulembeze mu ggwanga erya Madagascar naddala abo ab'oku ntikko wetwogerera nga kati ebikujjuko bigenda mu maaso ng'ab'amagye bawanise emmundu zaabwe mu bbanga nga bw'olaba ekifaananyi ekyo kakati nga bagamba tetusobola kukeera ku makya tutandike kuwuliriza biragiro bya ku ntikko nti shoot to kill bano betukuba baganda baffe bano betukuba ensonga ze bawa mu kwekalakasa kwabwe ekyamazima naffe ze zimu ku nsonga ezituluma tetulina nsonga lwaki tukeera ku makya tutandike okutwala ebiragiro eby'okukuba abantu bano tubatte tuba tubattira ki kakati abasajja be bawuliddwako mu katambi nga balayira okubeera nga beegatta ku bantu ba bulijjo bali mu kugenda maaso n'okuba nga beekalakaasa bagamba tebagenda kukkiriza kutandika kukuba muntu wa bulijjo kubanga tebalina musango gwe bamenye era wetwogerera omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga Andre Rajoelina ebibye si birungi omusajja ono entebe etandise okuba nga eshakinga era essaawa yonna wandimuwulira nga adduse mu ggwanga ng'olwo bamaze okuba nga bamutwalaganya kigambibwa nti bannansi mu ggwanga lya Madagascar ekizampo bagijja Nepal abakafulumya omukulembeze nga bamutwala 2-2 ekizampo endala bagijja mu ggwanga erya Kenya kubanga ekigambo Gen Z kyatandikira eyo kati wulira mu kiwandiiko nkugambe ngenda kuwa ekiwandiiko kino ekikakasa nti abasajja babadde bateeseteese era babadde bategese okugenda maaso n'okola kye bayita coup d'etat babadde baagala kuwamba mukulembeze nga bategeeza nti ekyamazima ebiragiro bye mutandise okukuba abantu okubatta tetugenda kubikola. Madagascar's Prime Minister Andre Rajoelina said in a statement on Sunday that an attempt to seize power illegally and by force was underway in the Indian Ocean island state. Without offering evidence, a day after some soldiers joined a vast protest movement that started last month. Nti omukulembeze w'eggwanga erya Madagascar ono Prime Minister amanyiddwa nga Andre Rajoelina yafulumiza statement ku lunaku olwa Sunday olwaleero wendi kodingidde akatambi kano nga amawulire ga ddakiika nga 2 eziyise nga kigambibwa nti omukulembeze agambye munnange mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ategeeza bannansi mu ggwanga erya Madagascar abaamukooye ekyamazima waabaddewo attempt ey'okwagala okuwamba obuyinza okwagala okunzija mu ntebe mu buwaze era abasajja bannamagye baawuliddwako nabo bennyini nga beewera oluvannyuma wabula omusajja kigambibwa nti teyawadde bujulizi teyabadde talina bujulizi ku byayogedde wabula nti bino bizza oluvannyuma lw'amagye okujeemera ebiragiro bye ebya shoot to kill ebyabadde biweereddwa. Wuliriza, Madagascar's president Andre Rajoelina on Sunday said an attempt to seize power illegally and by force was underway, and a day after a contingent of soldiers joined thousands of anti-government protesters in the capital Antananarivo. Soldiers based in the outskirts of Antananarivo on Saturday morning called on security units to join forces and refuse orders to shoot, repudiating the violent crackdown on youth-led protests that have rocked the Indian Ocean island for more than 2 weeks. Abajaasi abamu ku kwabo ab'oku ntikko nga bw'olaba akatambi ako ku lunaku olwajjo nga lwe lw'omukaaga ennaku z'omwezi zabadde nga 11 omwezi gwa 10 mwaka 2025 baalabiddwako era ne mu statement bakikugambye nti baawuliddwako nga bakoowoola bannaabwe okujeemera ebiragiro ebyabadde bibaweereddwa orders to shoot babadde bawadde ebiragiro eby'okukuba bannansi babasaanyeewo kakati nno bano beekuŋŋaanyiza ne bagamba ekyamazima bano bannansi bye balwanirira byebyo byennyini nnyini naffe bye tuzze nga tulwanirira tetugenda kukkiriza tukeere ku makya tutandike okukuba abantu bano abatalina musango gwe bakoze kakati amagye mu ggwanga erya Madagascar ne gatandika okujeemera ebiragiro bya bakama baabwe ate ekyo bw'okiwulira omanya kaba kaweddemu. Soldiers clashed with the gardens outside a barracks and rode into the city on army vehicles to join the demonstrators on the symbolic parade due 13 May in front of Antananarivo's city hall, where they were welcomed with cheers and calls for Rajoelina to resign. Uliriza bulungi nnyo, waliwo ekifo mu kibuga Antananarivo mu maaso ga city hall nga bw'olaba bino nno bifaanaganira ddala nga bw'olaba mu kibuga Kampala bwe tulina city hall kakati nno na bano balina kye bayita city hall mu kibuga Antananarivo kati mu maaso ga city hall mu ggwanga erya Madagascar mu kibuga Antananarivo nga kye kibuga ekikulu amagye gaali gamaze okukola akatambi ako nga bategeezeza bannaabwe kyekyamazima mujje twegatte wamu tujeemere ebiragiro bya bakama byaffe eby'okukuba abantu tubatte ekyamazima tewali nsonga ebatuttisa. Kakati kigambibwa nti gana amagye oluvannyuma lw'okujeemera ebiragiro bino baavuddeyo ne bavayo ne bajja mu maaso ga city hall mu kifo ekimanyiddwa nga
place du 13 Mai. Ekifo kino mu lulimi oluzungu ndowooza bakiyita May 13th. Ekifo ekyo kyabyafaayo mu ggwanga erya Madagascar mu kibuga Antananarivo. Kakati bana abajaasi bavuddeyo ne bagamba katuyimirire wano olwo nga bamaze abantu babulijjo bamaze okutegeera nti ekyamazima abajaasi bano bali ku sayidi yaffe. Era oluvannyuma lwa bino byonna kyawaliriza gavumenti okubanga etandika okupanikinga era omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa Andre Rajoelina n'atandika okupalapalanya n'okuteeka omusango ku bantu bano tebaagezezaako okwagala okuwamba obuyinza naye ng'ekikolwa tekyabadde kyakuwamba buyinza. Ekikolwa kyabadde ky'abannamagye kujeemera biragiro byakutta era ne basalawo kabajoyininge abantu ba bulijjo kubanga bye beekalakaasisa nga bano nabo bagamba nti ekyamazima ensonga abantu ze bawa ze ensonga naffe ze tumanyi mu ggwanga lino eza naffe ze tulabako. Abasirikale tusula bubi, okulya tulya bubi, bannansi mu ggwanga erya Madagascar bali mu mbeera mbi, abakulembeze bali extravagant nnyo, baddira ssente y'omuwi w'omusolo ne baba nga bo bagyeddiza, bakola byabwe nga bwe babyagala. Kakati amagye ne gagamba tetugenda kubikkiriza n'ebiragiro tetugenda kubiwuliriza, leka twegatte ku muntu wa bulijjo tubeere nga tugenda maaso n'okubanga twekalakaasa. Gavumenti neewalirizibwa okugamba nti ekyamazima kati bano babadde baagala kuwamba buyinza. Kati we twogerera olunaku olwalero omukulembeze Andre Rajoelina akyali mugenda maaso n'okubeera nga alaajana oluvannyuma lw'embeera okubeera ng'emususseeko bannansi mu ggwanga erya Madagascar mu kibuga Antananarivo naddala abakugambye mu kwekalakasa ku bavubuka bokka abakadde abantu abakulu bonna bageze bajoyininga bujoyininzi naye nga bavubuka batandise era beebeekunze ate ng'okwekunga kwabwe kwatandikidde ku social media kutya kigambibwa nti abavubuka mu ggwanga erya Madagascar balaba okwekakasa okwali mu Kenya ekigambo Gen Z kyatandikira ne balaba okwekakasa okwali mu ggwanga erya Nepal ng'abavubuka Gen Z abavubuka bali mu myaka 23 nga bayiribya omukulembeze w'eggwanga paka kumuddusa mu ggwanga eryo n'omubagenda mu ggwanga eya Sri Lanka mu mwaka gw'ebibiri baali balabedde byagenda maaso. Kakati ne bagamba naffe tutakikola kati ekyamazima tetujja kukikola. Kakati bampuliriza ebawuliriza bulungi nnyo. Njagala nguwe gwatamu kwekalakaasa kw'e Madagascar gye kwava n'engeri gye kwatandikamu. Wuliriza olutambi luno nalukola gye buvuddeko era nga bannyonnyola okwekalakaasa kuno kwatandika kutya ensonga ki bannansi ze bawa ensonga ze bawa njagala ziwulirize bulungi nnyo kubanga olutambi luno buvuddeko era bw'onawuliriza ensonga zino oba otezija kwawukana nnyo naye zomanyi mu mawanga agamu era n'okwekalakaasa kwabwe kuyinza okuba nti kwawukana nnyo n'okusuubira mu mawanga agamu. Wuliriza bulungi kanzija kwongera eyo. Kalakaasa okubaluse era ng'abavubuka be tuyita ba Gen Z bayise ku street ez'ebibuga ebyenjawulo nga bwogenda okuwulira nga bawakanya omusimbi gw'omuwi w'omusolo ogwonoonebwa ku cabinet omukulu gye yalonda. Eggwanga lyalonda ba minisita n'abakungu abakola mu gavumenti eyo nga bwe ngenda okukusomera wabula nga kigambibwa nti bano bangi tebalina mugaso bagenda bugenze mu maaso nakwonoona ssente ez'omuwi w'omusolo. Kakati kino kinyinyiziza abavubuka be tuyita ba Gen Z oba Generation Z abali mu myaka 25 n'okukka wansi bayiise ku nguudo ez'ebibuga ebyenjawulo nga bawakanya omukulembeze w'eggwanga ne cabinet gye yalonda omusimbi ogubasaasaanyizibwako obuli bw'enguzi n'eggwanga lyabwe okubeera nga lyongera kwennyika mu mbeera ey'obwavu. Kakati kye bakoze bayiise ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo nga beekalakasa balaga obutali bumativu bwabwe amasasi ne ttiya gaasi bikubiddwa wabula balemeddeko bagamba nti newankubadde omukulembeze awaliriziddwa cabinet n'abanga agiyiwa baminisita bamu n'abasuula abavubuka bagamba nti kakati kye tuwagala naawe kennyini osobola okuba nga okwatamu ebibyo n'ova mu bukulembeze bw'eggwanga lyaffe kubanga ekyamazima engeri gy'ofuzeemu eggwanga lino emyaka emitono nnyo gy'omaze tetulaze nti tetulina lugendo obukulembeze bwo tebulina gye bututwala. Abavubuka balemedde ku street nga bwe ngenda okuba nga nkutegeeza eggwanga lino ogenda kulitegeera n'omukulembeze agenda kumutegeera embeera gw'ebijjidde. Wuliriza mu kaseera ke kamu nga bino by'owulira bigenda mu maaso ne mu ggwanga erya Uganda baminisita ewali baminisita bawera ddala 8 ate nga togasseeko bakungu balala. Lino eggwanga lirina baminisita 28 wabula abavubuka banyiize bagamba nti abo baminisita bangi nnyo era oluvannyuma lw'abavubuka bano okunyiiga kiwaliriza omukulembeze w'eggwanga eryo okudizolovinga oba n'okuyiwa cabinet ng'alaba nnamungi w'omuntu ayiika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo okugezaako okuwakanya obukulembeze bwe. Omusajja awaliriziddwa n'agamba kale nzikiriza abavubuka b'eggwanga lino cabinet kangiyiwe wabula kino tekirobedde bavubuka kusigala ku street nga bagamba nti wadde ogiyiye tulina n'ebirala bye twagala otereeze era ngenda bikugamba byonna ogenda kutya. Oli ku mukutu gwa Redivision TV bali kubanga okyagoberera bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna kankulage bino nze jembere nga nkuwa sitole yonna mu bujjuvu. Tout le monde
Reandray fa mitsoaka daholo indray izy rehetra reandray fa mitsoaka daholo indray tonga daholo ilay polisy reny ny polisy reny tonga daholo tena hoe manakorotany manakorotany fofina lacrymogène rehefa tsy c'est grave quand même. Lasa indray rehetra amin'ny côté cité Seima dia ry amin'ilay misy boule ry daholo izy menaka avy ireo sao Yes, ekyo kyolaba kiri mu ggwanga erimanyiddwa nga Madagascar. Gwatalimanyi ngenda ddi kugamba ogenda kutegeera ekigenda maaso. Omukulembeze w'eggwanga erya Madagascar awaliriziddwa okubeera nga dissolving cabinet ye. Omukulu amanyiddwa nga Andre Nirina Rajoelina ono nga yakulembera eggwanga erya Madagascar era nga abadde president waabwe okuva ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa December omwaka gwa 2023 osobola okubalabalamu emyaka emitono ennyo ye yakamala mu gavumenti y'eggwanga eryo. Embeera efaanana bw'etyo ng'egenda maaso mu mawanga agamu omuli n'eggwanga erya Uganda abayina ze cabinet ennene ba minister bakunukkiriza ekinaana nga togasseeko bakungu balala. Eggwanga lino erya Madagascar lirina ba minister 28 omukulu be yalonda era nga bagenda osavinga nabo. Kakati bannansi mu ggwanga lya Madagascar naddala mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Antananarivo n'ebimu ku bibuga ebiddakawo byengenda okuba nga nkutegeeza bayiise ku nguudo nga bagamba nti ffe abavubuka bwe tugamba ffe bakulembeza abenkya naye ate ba minister be mulonda ekisooka bangi ekirala bakadde newankubadde nga yalondayo minister omu akyasinza obuto ku myaka 28 kigambibwa nti cabinet ejjuddemu ba minister abasinga obungi bakadde. Kakati abavubuka mu ggwanga lino bagamba nti tetusobola kukkiriza bino kugenda bwe bityo bayiise ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo era ngenda kuwulira n'omuwendo ogenda kutya nakugambye ensonga zino nzikuleetera obiyigireko oba obiddukemu kubanga embeera egenda mu maaso mawanga naddala ga Africa teyawukana nnyo na mbeera egenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati ebirwanyisa abavubuka mu mawanga amalala kigambibwa ti ne mu ggwanga erya Uganda bye birimu wabula gwampuliriza olina okubiyigirako oba olina okubiraba obulabi oba olina obisigalamu oba okubivaamu. Kakati njagala owulirize tuli mu ggwanga lya Madagascar abavubuka be bayita ba Gen Z oba Generation Z bayiise ku street z'ebibuga ebyenjawulo bagamba tetukkiriza gavumenti y'abasajja bano kutujooga sente y'omuwi w'omusolo egenda maaso n'okubanga eyonoonebwa. Kyokka kigambibwa nti eggwanga lino amuwendo gw'abantu gwe balina kumpi hafu yaagwo bali mugenda maaso n'okubanga beekalakaasa. Abamu beekalakaasiza waka abalala bali ku street z'ebibuga ebyenjawulo nga bw'ogenda okuwulira. Okwekalakaasa kuno mu ggwanga erya Madagascar ngenda kuwa ebyafaayo byako kwatandika mu mwezi ogw'omwenda oguwedde era nga byonna byava ku mbeera y'ebyensimbi nga bw'egenda maaso mu ggwanga eryo. Omukulembeze amanyiddwa nga Andre Nirina Rajoelina ebintu bimuddugalidde njagala owulirize bulungi nnyo. Wenkoledde akatambi kano nga kigambibwa nti abantu abakunukkiriza emitwalo 10 mpuliriza bulungi nnyo si buli muntu nti oba ensi yonna erina kwekalakaasa wabula ennamba y'abantu esobola okwekalakaasa ne bakola kino ky'owulira mu ggwanga lya Madagascar kyenjagala owulirize era otegeere ofokasingeko oba oli awo olina kyojja okuyigamu singa onaaba obitegedde. Njagala owulirize statement eno. Kigambibwa ekibuga Antananarivo nga kyekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Madagascar kirimu abantu obukadde 3 n'emitwalo 2 ekibuga kyokka ekikulu kati kompeyalinga n'ekibuga Kampala. Wali ekibuga Antananarivo kirimu abantu obukadde 3 n'emitwalo 2 wabula nga kigambibwa nti abantu abakunukkiriza emitwalo 10 tebakola na 1% ey'abantu abali mu kibuga. Kigambibwa nti abantu bakunukkiriza emitwalo 10 abayiise ku nguudo ez'ekibuga ekyo ekya Antananarivo era abantu bano oluvannyuma lw'okuyiika ku streets ezo kigambibwa nti abasajja ab'amagye abasajja ab'ebyokwerinda
bagezezzaako okukola ekisoboka okuziyiza abantu abavubuka bano wabula abavubuka baganye era kigambibwa babasinzizza amaanyi kakati n'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga gwenkugambye amanyiddwa nga Andre Nirina Rajoelina awaliriziddwa ngenda kuwa ne ku byafaayo bye ogenda kutya tuli mu ggwanga lya Madagascar atamanyi gye liri eggwanga eryo liri kizinga kisangibwa ku lukalu lwa Africa side eri wansi era eggwanga eryo ngenda nakubuulira beririraanye n'abalala ogende maaso n'okubanga obategeera ekibuga ekikulu bakiyita Antananarivo kakati wuliriza bulungi nnyo eryo eggwanga liri esayidi eringa mu Indian Ocean era liri awo ngeri ya kizingazinga mwabasoma geography gye buvuddeko munkakasanga mubimanyi bulungi nnyo nawe wazagoberera omukutu guno kubanga ezo stories nazikolako nga nkulaga buli ggwanga gye lisangibwa n'embeera mwe riri tuvudde ku kibuga Antananarivo wuliriza kakati ekyo kigeraageranye ku kibuga Kampala waliwo ekibuga bakiyita Antsiranana ekibuga kino kigambibwa okuba nti kirina abantu si bangi emitwalo nga 13 wabula kigambibwa nti mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Antsiranana ekibuga kigambibwa nti ku bantu emitwalo 13 abantu abakunukkiriza 1000 nabo beegasse ku bannaabwe ne bagenda maaso n'okuyiika ku nguudo z'ekibuga ekyo nga bagamba bawakanya ne sekuwakanya yenna enkola za musajja mukulu amanyiddwa nga omukulembeze gwanga amanyiddwa nga Andre Nirina Rajoelina ebintu ngeri gyagenda maaso n'okubanga abikolamu kakati na bano nabo beegasse ku balala bali mu kugenda maaso n'okuwakanya era omukulembeze w'eggwanga nkugambye agonze si lwakuba nti abadde ayagala wabula olwa pressure emuteekeddwako abavubuka be tuyita ba Gen Z oba Generation Z bamutaddeko akazito bw'atyo n'awalirizibwa okudizolovinga oba okuyiwa abamu ba ministers nga abavubuka kye basabye naye nkugambye wetwogerera oba wendikodingidde akatambi kano simanyi gwe wookalabidde kigambibwa nti mu ggwanga erya Madagascar ebintu byakyuseemu si byangu nnyo ebimu ku bibuga ebijjuddemu okwekalakasa wetwogerera nga vudde ku kibuga ekikulu Antananarivo ekibuga kyenkugambye kye bayita Antsiranana waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Mahajanga ekyo kirina abantu abakunukkiriza emitwalo 25 waliwo ekibuga bakiyita Antsirabe kirina abantu bali mu mitwalo nga 27 waliwo ekibuga bakiyita Taomasina abantu emitwalo nga 33 n'ekibuga ekirala bakitwa Taulangnaro ekibuga ekyo nakyo kirimu abantu abatawera na mitwalo 10 wabula bino bye bimu ku bibuga ebijjuddemu okwekalakasa wetwogerera waliwo ekibuga ekirala kyendabyeko bakiyita Fianarantsoa ekibuga kino nakyo kimu ku ebyo ebibuga ebigenda maaso n'okubanga bifeesinga okwekalakasa mu ggwanga erya Madagascar gwatamanyi mbeera nga bwetambula oba atamanyi ggwanga eryo njagala kubanga ndikutegeeza ggwanga liri mu mbeera ya kizinga oba ggwanga lino kizinga era nga lisangibwa ku Indian Ocean eri wansi ku lukalu lwa Africa kakati okwekalakasa wetwogerera kutandisa okubanga kuyinjiwa kutandisa okubanga gavumenti embeera ebava mu mikono kubanga namungi w'omuntu yeeyongera bweyongezi naye abeekalakasa abo boolaba si basajja bakulu si bakungu si baminisita si bakozi ba gavumenti wabula bavubuka abamu ku bano bagambibwa okuba nti n'emirimu tebalina bagambibwa okuba nti babadde bakatikkirwa abamu nga tebalina mirimu abalala nga tebalaba kyakuzzaako kyokka nga yo gavumenti abasajja bagenda mu maaso nakulya musimbi ogenda kutya pulezidenti ate nga taata we munnamagye ogenda kuwulira oli ku mukutu gwa Redzone TV webale kubanga okyagoberera bina gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna bino byonna njagala obitegeere nkugambigana amawulire genkuwa nga kuweeredde mu kaseera kano wenjagalira obeere ng'ogategeera kati nga sinnakuwa baminisita kibagobeddwa era baminisita bali bameka abavuddeko emberebezi kiriza nsooke nkujjukize Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti munoonyeeko ennamba y'essimu eri 0753 859 oyo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja osobola okugendayo osobola okukuba ku nnamba eyo direct ate era ennamba eyo eri ku WhatsApp osobola okumusanga ku sayidi eyo ku mukutu ne mubanga mwogerezeganya tukyali mu ggwanga erya Madagascar omukulembeze w'eggwanga akazito kamususseeko bw'atyo n'agenda maaso n'okukola bannansi naddala abavubuka kye babadde bamudimandinga mu mwaka ogwa 2024 gwali mwezi gwa January ngena kusoma mwezi 13 omukulembeze w'eggwanga erya Madagascar Andre Nirina Rajoelina yafulumya cabinet y'abaminisita 27 Madagascar's president Andre Rajoelina unveiled new 27 member cabinet oluvannyuma lw'okufuna list jjukira mu ggwanga lino bw'abadde tamanyi engeri gye balondamu baminisita mu ggwanga erya Madagascar wulira bwe bakikola balina president balina ne prime minister kati prime minister oba parliament basooka ne ba shortlisting amannya agaba cabinet abagwa ba members abagwanidde okubeera mu cabinet then a list eyo ne bagiwa prime minister n'agireviewinga then n'agitwalira mukama we president kati oyogola Rajoelina kakati president n'alangirira era bw'atyo n'ategeeza eggwanga nti bano be baminisita bengenda okugenda maaso n'okubanga nkola nabo kakati wuliriza baminisita 27 nga naye kuomutadde 28 ne saabaminisita amanyiddwa nga Christian
ntise ono yakwata list n'agitwalira mukama we mweno list nga mwe muli ne minister gwe nkugambe w'emyaka 28 amanyiddwa nga Max Fontaine kakati ono naye bamuloda okubeera minister of the environment and sustainable development wabula abavubuka bagamba nti ono bayinza okuba bamuteekamu nga katego batulowoozese tinaffe abavubuka batulowoozaako kati cabinet eno gy'olaba eyaba minister 27 kigambibwa nti mu ggwanga lya Madagascar ereese obuzibu era abavubuka mu ggwanga lino bakyagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa ku ki baminisita bangi mu ggwanga lya Uganda tulina baminister bakunukkiriza ekinaana ba cabinet minister ba state minister abayambi baabwe ate abo bo nga tobabaze kuba wala abayambi baabwe ba permanent secretaries n'ebirala ate omuwendo guba gujja kweyongererako ddala kati mu ggwanga lya Madagascar ba minister 27 bokka be baleetedde abavubuka ba Gen Z oba ba Generation Z okuyika ku street nga tebaagala na kuwulira nsonga yonna era wenjogerera oba wenkoledde akatambi kano nga president w'eggwanga lya Madagascar awaliriziddwa atidde kye yalaba mu ggwanga lya Sri Lanka atidde kyeraba mu ggwanga erya Nepal agonze n'agamba bannange bavubuka b'eggwanga lino cabinet kanjikendeezeeko baminisita abamu agenze mu maaso n'okubanga abasuula wabula ekyo tekirobedde bantu kusigala nga bagenda mu maaso n'okwekalakaasa gwabadde takimanyi okwekalakaasa okugenda mu maaso mu ggwanga lino waliwo n'emikutu gy'amawulire egy'amaanyi okwetola ensi yonna giri mugenda mu maaso n'okubanga gipuushinga oba gitegeeza ensi ku kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Madagascar nga n'emikutu egyo mwe muli n'ogwa Red Zone TV kyobadde tonnaba kubanga omanya ogenda kukitegeerera wano omukutu gwa BBC British Broadcasting Corporation gwakedde ku makya ne guteekayo ensonga eno kakati ngenda kugikuwaako otegere okwekalakaasa kuno ensonga endala ezaakuviiriddeko wabula nga sinnakuwa kino njagala nsooke nkuzeeko emabega mu ggwanga erya Madagascar okwekalakaasa kuno si kwe kusooseeyo kubanga ffe wano tukuwa ate tetukuleka mu bbanga nibyo badde tomanyi tujja kutwalako obeere ng'obitegeera waliwo kye baayita Malagasy Uprising wakati w'omwaka gwa 1947 n'omwaka gwa 1949 eno yali rebellion abavubuka mu ggwanga erya Madagascar nga beerwanako ku bufuzi bw'amatwale ejjukira eggwanga lya Bufalansa lye ly'abakolonizinga era nga kigambibwa nti abavubuka abali mu 1,110 abatandika okwekalakasa beeyongera paka bwe baawera kumpi abavubuka 10,000 nga balaga obutali bumativu bwabwe era nga balwanirira independence mu mwaka gwa 2009 kye bayita 29 mass demonstrations mu ggwanga erya Madagascar okwekalakasa kwabalukawo mu kibuga Antananarivo era ng'okwekalakasa okwo mu mwaka gwa 2009 kwawaliriza ne president eyaliko obudde obwo eyali amanyiddwa nga Marc Ravalomanana oyo omukulu oyo n'agenda mu maaso n'aba nga alekulira obuyinza oluvannyuma lw'abantu bano kino kyaleetera Andre Rajoelina okulayizinga ku buyinza Andre Rajoelina yoyo gwe twogerako olunaku olwaleero mpuliriza bulungi mu mwaka gwa 2023 waliyo akalulu naye kigambibwa nti famire yaabwe noono baali babaddeko mu buyinza era babadde batambulidde mu ggwanga eryo okumalira ddala ebbanga mu mwaka gwa 2029 okwekalakasa kwokwata president eyali amanyiddwa nga Marc Ravalomanana n'aba ng'agobwa ku buyinza oluvannyuma lw'abantu okwekalakaasa kigambibwa nti okwekalakaasa okwo kwawa abavubuka amaanyi era ne bafuna momentum kati buli mbeera yonna egenda mu maaso mu ggwanga erya Madagascar bo tobanyumiza kintu kyonna newoba president walayidde mwezi guwedde bo bagenda ku street ne beekalakaasa ne bakulaga nti baagala obaviire singa obaako n'ekintu ky'otakola bamanyi bulungi nnyo ssemateeka waabwe kyabagamba bamanyi bulungi nnyo okulwanirira eggwanga lyabwe bamanyi bulungi nnyo okukola ebintu ebyo newankubadde nga n'eno kigambibwa okuba nti amagye gakola omulimu munene nnyo okutta okutugumbula n'okuwamba n'okubuzaawo abavubuka bagenda mu maaso ku street okulaba nga balaga obutali bumativu bwabwe nga bw'obiraba mu ggwanga erimu n'eno bwe kiba amasasi ne tiyaggaasi bikubwa era nga niwe twogerera mu kwekalakaasa kuno kwokka kigambibwa nti abantu abawerera ddala basukka ne 30 bakakasiddwa nti be baakafiira mu kwekalakaasa kuno nkyakutwala mu mwaka gwa 2023 waliwo okwekalakaasa okwali mu ggwanga erya Madagascar nga balonda president ono yennyini aliko abakulembera ebibiina by'ebyobufuzi ebiri ku ludda oluvuganya opposition parties baboycottinga okwekalakaasa baboycottinga akalulu nga balaga nti akalulu kano tekaali ka mazima na bwenkanya eyo ensonga yaviirako abavubuka okubeegattako ne bagenda maaso n'okuyika ku street z'ebibuga ebyenjawulo omuli n'ekibuga ekimanyiddwa nga Antananarivo kyenkugambye nti kyekibuga ekikulu eky'eggwanga lino kakati okwekalakaasa okwo kwe kubadde kukyasembyeyo wabula omukulu ono ayingidde State House era ng'embeera obufuzi bwe oba obukulembeze bwe mu myaka gino 2-3 bubadde bwa bunkenke era abadde ku pressure oluvannyuma lw'abavubuka okubeera nga baatandikirawo okwekalakasa ne mu kumulonda kakati we twogerera okwekalakasa kuzzeemu okwekalakasa okutandise ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omwenda olwaleero 2 omwezi ogw'ekumi okwekalakasa kwatandise nga 25 ogw'omwezi oguwedde omwaka guno gwennyini 2025 wuliriza bulungi nnyo pulezidenti w'eggwanga erya
Madagascar Andre Rajoelina ne gavumenti ye babadde babavunaana okubeera nti amazzi uliriza bulungi nnyo ezimu ku nsonga ezireetedde bannansi mu ggwanga lya Madagascar okuyika ku street ne banyiiga nga tebaagala kuwulira kintu kyonna ziwulirize ogende mu comment section ombuulire oba naawe ensonga ezo zirabako ewammwe oba tozirabayo bw'oba ozirabayo gwe okolawo ki oba obiraba bulabi wuliriza kigambibwa nti mu ggwanga erya Madagascar wabaddewo kye bayita persistent power and water shortages nga kino kye kireetedde abantu okuyika ku street wuliriza power and water shortages kwe kubeera nti amasannyalaze matono ate n'aga amatono gavaavaako genda mu comment section ombuulire mu ggwanga ly'owangaliramu gwawulira olulimi lwenjogera gyebiri ebyo oba tebiriiyo kakati mu ggwanga lya Madagascar newaffe gyebiri era bannansi bali ku street bagenda maaso n'okwekalakaasa amazzi kigamba nti gabadde gabbula ate nga naaga agaliwo gabbeeyi nnyo ekitongole ky'amazzi mu ggwanga erya Madagascar nkuwa ekyokulabirako nga olaba National Water and Sewerage Corporation mu ggwanga erya Madagascar kigambibwa okuba nti babadde bakyajinga ssente nnyingi ku bantu ba wansi mu ggwanga erya Madagascar kati ate nga kigambibwa nti waliwo ssente we bazirinnyisa oba oliawo nga bagezaako okukola kye bayita better living conditions ne government accountability oba oliawo bafune kasente akagenda mu maaso n'okubanga kasaavinga eggwanga bannansi bagamba twagala accountability eyo ate twagala better living conditions zemwogerako kubanga ekyamazima tubisasulira amazzi tegabbula ate aga matono ga buseere amasannyalaze gabbula ate n'ago agaliko gavaavaako mu ggwanga erya Madagascar kakati bannansi bagamba tetugenda kuzikiza era tetugenda kulekerawo ate tetugenda kwetiiririra omukulembeze amanyiddwa nga Andre Rajoelina wetwogerera nga ebintu byamuddugalidde dda kabineti ye ey'abaminisita 27 wetwogerera nga yagidissolvinze dda nga bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko wetwogerera abantu 22 n'okusoba be bakakasiddwa tebamaze okuba nga battibwa mu kwekalakaasa kuno okugenda maaso mu ggwanga erya Madagascar wabula abasukka mu 10 be bakatwalibwa nga taasulewo taasiibewo yali ku mumwa gavumenti yarespondinze kyebagamba nti responded with force nga beeyambisa omukka ogubalagala beeyambisa raba bullets amasasi ag'ebipiira okugezaako okugumbulula abeekalakasi mu ggwanga eryo omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga Andre Rajoelina okugezaako okurespondinga ku bavubuka bye baagala kugambye bavubuka bye bakulembedde kino era be bali mu kusalirawo omukulembeze w'eggwanga ku kiki kyalina okugenda maaso n'okuba nga akola mpuliriza bulungi Andre Rajoelina agonze era ng'ennaku z'omwezi 29 okwosa jjo omwezi ogw'omwenda 2025 yadisimisinze yadissolvinze kabineti ye n'akendeeza ku muwendo era yadisimisinze abantu bano yagobye prime minister mpuliriza bulungi gwali ku mukuto gwa Redson TV yagobye prime minister we ng'agezaako okukakkanya abeekalakaasi teyakomye ku ye yagobye ba minister abawerera ddala naye wano mu kiwandiiko bandaga dismissing the prime minister and all ministers kyesimanyi nti kabineti yonna yagifuumudde si lwakuba nti ayagala si lwakuba nti tabaagala kukola nabo wabula olw'okubeera nti akazito kamuteekeddwako abavubuka be tuyita ba Gen Z oba Generation Z abatandise okuba nga basalirawo amawanga gaabwe kubanga be bangi era nga kigambibwa nti mu ggwanga lino erya Madagascar abavubuka abali mu myaka egyo ababadde bayi ku street kigambibwa okuba nti bakola ebitundu nga 65 ku buli 100 kyokka wano mu Uganda mpulira nga abavubuka bakola ebitundu nga 75 ku buli 100 ananga akuweereza ndi mu abo above 75% of the Uganda population kigambibwa nti bavubuka kyokka mu ggwanga erya Madagascar okusinziira ku statistics zennina sigamenti za nkomeredde bagamba nti above 65% of the population kigambibwa okuba nti abavubuka abo bali mu myaka egy'emito kakati abavubuka abo be bagamba nti pulezidenti waabwe amanyiddwa nga Andre Rajoelina tebaagala kuddamu kumulabako newankubadde nga kabineti yagiye n'atuuka n'okugoba prime minister we bagamba tetuwagala kumanya tetuwagala kuwulira twagala kulaba ng'omukulu agenze mu maaso n'okuba nga agenda kakati wuliriza ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogwa British Broadcasting Corporation oba BBC nga nkakasanze naawampuliriza tukimanyi bulungi nnyo nti guno gwe mukutu okukyasinza okubeera ogw'amaanyi okwetola ensi yonna nga singa gukukolako eggulire ebintu biyinza okuba nga si byebimu wuliriza nga bagamba nti Madagascar police fire tear gas as president fails to placate protesters nti poliisi n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Madagascar bakozesezza omukka ogubalagala n'amasasi oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulemererwa okuwulira omulanga gw'abavubuka gwe bamulaajanira mu ggwanga eryo police in Madagascar have fired tear gas as hundreds of young protesters returned to the streets of the capital Antananarivo despite the president agreeing to dissolve his government. Nti polisi mu ggwanga eryo esigadde kuba omukka ogubalagala kubanga n'abantu nabo
basigadde beekalakaasa newankubadde president yakkiriza n'adissolvinga kabineti ye naye wulira ekyenjawulo ekiri mu ggwanga eryo. Kigambibwa nti okwekalakaasa okuli mu ggwanga erya Madagascar kwasibuse ku Facebook. Eyalangiridde okwekalakaasa oba engeri gye batandisemu okwekalakaasa kwatandikidde ku Facebook. Wulira amaanyi ga social media. The so-called Gen Z protests have seen thousands demonstrate in cities across Madagascar since Thursday, demanding an end to repeated water and power cuts. Okwekalakaasa okwabavuka ku batumye Gen Z protests kwatandika ku lunaku olwokuna olwa wiiki ewedde ng'abavubuka abali mu myaka egyo emito betuyita ba Generation Z nga bagenda maaso n'okwekalakasa emitwalo n'emitwalo nga bayika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri amasannyalaze n'amazzi gye gabeera nga tebagakozesa bulungi, tebagafuna bulungi era nga gavaavaako. President Andre Rajoelina sacked his government on Monday, but protests responded to calls on social media for a fresh rally on Tuesday. Uliriza nti president yagonze nagenda maaso n'okugoba kabineti ye yonna n'agigoba kati wenjogerera alabika akola yekka okujjako n'abayambi babatonotono. Wabula nti newankubadde yagobye kigambibwa okuba nti ku Monday abavubuka babadde bazze muddo okwekuŋŋaanya era ng'okwekuŋŋaanya kuno baakukoledde ku social media. Uliriza. A message on the protest movement's Facebook page expressed disappointment with the president's speech, calling for him to apologize and take responsibility after protests were killed by security forces. Nti waliwo page eteekayo oba updating ku nsonga z'okwekalakaasa kuno oba gye bayise protest movement's page Facebook page baategeezezza nti tetugenda kulekerawo okwekalakaasa kubanga tuli disappointed era tetuli bamativu ne speech omukulembeze gye yakoze nga bagamba nti yabadde nga aduula yabadde nga akudaala kyokka ng'ate ebintu bino bannaffe bafiiriddemu era nga kigambibwa nti abeekalakaasi abawera ddala battiddwa abasajja b'ebyokwerinda amagye ne poliisi nga bo munnange bagezaako genda maaso n'okuba nga baziyiza n'okulwanirira pulezidenti waabwe. Kaakati oluvannyuma lw'amaanyi amangi agakoleddwa abavubuka bangi battiddwa nga n'abalala bakyali mu malwaliro. Pulezidenti we yazze okwogera mbu newankubadde yakkiriza n'agoba kabineti ye yonna bono bagamba nti mu njogera ye yabadde nga akudaala nti fayini kabineti yagigobye naye yabadde nga akudaala. Kakati ulabye bamwagaza. Abavubuka ba Generation Z bagamba nti pulezidenti w'eggwanga erya Madagascar baagala ekisooka yeetonde, ekyokubiri akwate oba bavunaane ssekinnoomu abasajja b'ebyokwerinda abagenze maaso n'okukola ebikolobero ku bannansi abadde beekalakaasa ng'ate okwekalakaasa kukkirizibwa mu mateeka. Bino nno babibanja omukulembeze w'eggwanga lyabwe. Ekisooka akole public apology yeetonde ku speech gye yakoze bwe kiba kisoboka n'okugiddamu agiddemu. Owulira obuyinza bw'abannansi singa baba bategedde ssemateeka waabwe. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Sebamuli Patrick nze ngenda maaso n'okubanga nkuweereza. Wuliriza. The UN's human rights chief previously said security forces had used unnecessary forces to quell the ngazo obufumbo. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.